Olwaleero olwaleero andina Ghetto Queen kagati ninda Ghetto Queen Parisha onako olwaleero tuli ku birthday ya Pastor Wilson Obegang bakyogera kya mu luzungu Wilson Obegang nedda beto giteekako Obegang olwaleero ulabiseko ku birthday y'omukulu obadde onogamba kampo oteragenda ku mukyaki. Yeah, actually, no one will tell you kujao because Pastor Wilson is like my papa. Like, you know, like, yeah. So today is a very big day. I have to come for him. Wamaliza kila sio mwako gwede? Bana mwako gwede sali nyako kusomera. Wawuzika umaliza nawuzika ndi COVID nayenga tukwasaganya mpola ala tujja kumaliza. Why yali senior 4 yali kilasi? No, nali senior 5. Kati nina bana ndi senior 6. Yeah. Kati siga senior 5 ojibuse. Nchajirimu. Why tumana kugula masomero. Wenga gwo muyizi. Kicho olowooze saawe no ngatana. Wali muyizi avudde nakola ka video ku TikTok nagamba banange you should open schools. We are becoming old. Mutazo okula. Yeah, okula ko tukuze n'ekirala nti the more woberewa kakuba engeri gy'osomewa kasi gy'osoma n'ekisomero. Like abana abamusiga nti they are all having access ku internet. Nange siga nti all the time nina access ku internet. Oba olumu n'obeera busy lesson gy'eriyo. So omadde nsaba tugulewo tusome at least so omukulembeze kati kiki omugamba tugulewo bagiralinamu? Omukulembeze gwanga mwagala nnyo irambadde no kuba obulamu bwe businga so just accord it tukole ekisinga ekino ba ekyakabi kuba ne wosoma n'omala nga jogenda soma ogenda lwalirayo baki. When is your birthday? Oh, my birthday is in February 31st. Yagwako nda kati tunatukira kati jukate kati bivuze kujine myaka sikyabala birthday kwa kati omwaka gugwako tumanti wa Christmas etuse naira ogubala bakalo banja baba mufiridem ego bango gisemo ogubala. To your fellow students out there esa weno bandi bakola kimu kasera ngakano katona kuda ku masomero. To my fellow students abaliyo yes nja so bachimani I have to tell them to be tugeze ko soma wobo sobodde but okusingira datwe kume no matter to my girls nti oli wakeyo baba wala batulowoleza ebintu bingi banji bafunye embuto bakwano baffe biki but please wekume stay safe this enembera siyalubeerera tujegiyitamu fena because we're fighting together. Why tuli ku YouTube nanti essaawa eno eddakiika 3 ziba ntono twongere ekibuuzo tunyweyo kyekirala ekibuuzo kyona bako kyombuuza kali kyagala okumanya twagala kati lockdown ekyaka tekisiza nze mbadde essential worker just wakuba nalinda ebyanjalo n'akawungo kuva ewuwo nga saabiraba sigo toli mukwano gwange Patricia toli mukwano gwange lwaki tewandeetera ku mmere essential worker singa okunyirira gwe kati gaba essential worker atunula nga akubiddwa enkuba atali essential worker mulabe bwanyirira. I like the show. It's nice. Wow. Wakajja wakano mbulira yini akakuwadde wakegulide tulera bane teacher ali wale tulabiseeko lero atutazane Diana azene Spice Diana chaka mundu bamukona bine Spice Diana tatuli omuganda waffe like beba mukubana atandikawo Ghetto Kids emujjukira wamma waliona akayimba ke yakolana bakayita batya kabaito njera bidde that guy triplets bakayita batya taito yo Sabatula wamma nzijukidde wamma she's the one of the Ghetto Kings. Bakayita Ghetto King. Oh my god, I know. tuli mwaka kiye banna tuli mu 2021 twamutuuka mudda twayitawa kama Katonda yabadde mwene nso kayimbe bulungi toka kuka pasa yagamba bwe bali kubuuza wayitawa sitani bagamba Katonda yabadde mwene nsonga Katonda yabadde mwene nsonga
So olunaku lwaleero mbadde ne Parisha the Ghetto Queen. Bana wali ogenda wali otanse okujja wafa okukola ku telefone ne waddukira wa naye abaana bati batandisa kugamba nti olisuuse superstar okola ku TV olwo kyababuuzaako so byebyo munnaye mpozi abasigadde nga mulina kyemutugamba naye nga ffe tuli ne wa Musumba Bugembe tuzze maze okugabula abantu otera ogabirako ku bantu ebintu naye siga nti kuwogabira abantu eva kamera nebeera ne pastor chogi nange ompita nembeerawo kale nenga sirina kamera nyinza otambula nga sirina kamera nzo recordinga by mistake ffe tugenze kati abasigadde bonatusamba bagambe subscribe to the YouTube channel Celebrity Track to enjoy more and more fun. I love you, Ghetto Queen. Engato yagirese tambula mukungato bwetyo tugenze mbere bulungi mwera